Sabo je baleko. Kale munaye nawe je. Kozi tukuyita mannya ki? Ronnie Case. Yes sir. Wefuula buli kimu gwe artist gwe muyimbi gwe ki gwayamba gwakola kikati mu kiti ki kyogwamu asefuula ekituufu kyendi amasoja omusajja mujasi nga mujasi si mujasi ono wemu olwo mujasi akuuma eggwanga lyange musajja lwaki nkola ebintu ebingi nti yengeri yokka gye nalaba nti bwe nayiga ebintu ebingi yengeri yokka gye nyinza okuyamba bannaye kubadde ebyo byanyamba ebyanzija mu mbeera eya street enange gye nalimu. Yes. So omwana wa wansi omwana wa street oba industry oba Uganda teyeetaaga muntu kukolerera for God and my stomach. Ayina kola for God and my country. True. So byenkola byonna nti twagala kubuuzaako omwana omuto ekirowoozo ekyogamba nti kogulewo TV wakijjewo TV anti eyo department bw'oba otunuulidde government ya Uganda eyo department yegiremi ey'abavubuka. That is why nti bw'oba ogenze mu makomera statistics esinga abavubuka betusingayo batuyise ebintu bingi bakifeesi ababbi abayingira mu politics nga nti beenoonyeza byabwe. So kyetwagala kulaga abantu oba kyensaba buli muntu eno wakinatandisa idea nti change gye twetaaga ffe tetusobola kukyusa nsi oba kkaka abantu bakyuke wabula ffe twakizudde nti enkyukakyuka ketandike naki naffe mu kalantiini department ey'abavubuka saa zino ggwanga likyali mu katu ka coronavirus tetukola abayimbi kati lwatandiseewo project eyo kubanga idea njiina nasoma active good experience njiina nsaba okukwatibwa ku nti omulimu project saa zino ngenda okugulawo TV egenda kusolvinga ekizibu ky'ebbula ly'emirimu ng'olinga agambye otagetinze mu season embi nti kati amateeka gasussa amateeka onoogasobola anti era coronavirus bwe yayingira nze ndabye nnyo bapromoters nga bayingira nga basaba ssente z'ebivu oba nze nagera okunyira coronavirus nga nfiiddwe miliyoni 22 mu shows nga nyingidde emitwalo emeka ebikyoka nga nina abaana ku office ate bendiisa nze organization yange erimu abaana nga 3 departments ez'enjawulo bendiisa bensomesa abalema n'abakadde. So lwaki njogera ekintu ekyo nti coronavirus bwe yajja gavumenti si yetaddewo amateeka nedda ekirwadde n'embeera bweri kati omuntu munnayuganda alina kunoonya mbeddewo ntya nga seejuyinze mu bantu kyogamba bino bye bagambye ebya social media nabo banoonya we bafunira we baliira bani nti bagambye buli ayina YouTube channel agenda ku Facebook aba ayina kugenda registering ku mitwalo 10 registering ku mitwalo 10 nze baba kyogera we batyo mumanyi buli kintu kyonna kibeerako protocols lwaki kigenda maaso nga kirina amateeka tusaba erije emitwalo mitono nnyo 10 bwe banga balina enteekateeka etutwala mu maaso nedda ssebo otegedde ekintu ekyo mpuliriza katono eno ndowooza yange enganzi bo balowooza nti anti nze ndowooza yange enganzi baagala babategerere tebasobola tutegeerera anti nze ndi mu basi nyaako temusobola tutegeerera emitwalo 10 tujja gibawa bwe munajja ne plan entuufu naffe wetufunira. Yes, the government of Uganda oba government oba ba UCC oba muntina tubalaba tetwebase tuzze mu Ronnie Case buli office ya minister yonna emmanyi minister wa KCC minister nebaza KCC ntugeza ko patagana nayo ne government system ya mweri slow kati fa abantu ba bulijja abana wansi kati nati kyembuuza kati owa YouTube channel bana manya batya oba kyavudde ku kibagambe nti YouTube channel naye ereetera license bagisasula ezimbyewa nti wano etaddewo ekizimbe anti nze sijja kugenda nnyo mu license olw'ensonga lwaki njala nnyo license nze kigambe nti kubanga bo bagamba nti government wembanda ndisewo YouTube channel ngefuuse TV nga ssaawa zino nze neyange ekyali YouTube channel nenze government njagala byuma sagala sente za musize kunoonya sente njagala byuma abavubuka kye beetaaga nkiina mumpe TV mumpe byuma bya TV mumpe byuma bya studio mumpe cameras mumpe computers tuve mu bigambo bya government bemugera nga mutulimbalimbamu abavubuka tusobola okwetandikirawo emirimu nga 17 gwe olwokuna oba ntandika ntya essimu eno ne ka laptop kekabeezaawo abaana 3 amateeka ge mutaddewo mubeere beegendereza era mutule wansi yateeseza etteeka eryo kuba ffe tujja bbawo omusolo singa mulina namwe enteekateeka yaffe gavumenti yammwe kuba tetusobola kubeera
kubeerawo nga kintu kina mateeka. Ronnie K is kiveeko ekyo. Tukulabye oli ku video shoot. Video shoot eyo ebadde yaki mwagala kuwamba eggwanga. Tetwagala kuwamba ggwanga. Anti gavumenti etunyigiriza mu ngeri yonna. Ategedde. Ebbali n'ebbali. Tunoonyezza obuyambi bukoze ki? Bubuze. Naye tetugenda kugamba nti bubuze. Nze ninze 17 ngenda okusitukira mu mawulire. The government of Uganda 17 everyone nze ngamba ebbula ly'emirimu bavubuka nsobola. Video eyo olwonsumuludde okudda mu music. Ronnie K nali nawo oluyimba omwaka ogwedde nga nduyimbira omukyala Queen Florence. Etufulumya firimu eya Sosolya nena ninjizanyira Queen Florence okuba tunoonya obusente obubeezaawo abaana kubanga funds tuzinoonyeza. Lwaki Queen Florence? Lwaki Queen Florence? Lwaki si ku balala? Queen Florence mukwano gwange ate Queen Florence ate maama waffe. Lwensonga alina omulimu alina omutima gwa maama. Ayagala nnyo abaana yansinkana nkyakola ku TV Africa. Munange tuwulira ne Spice ayamba abaana lwaki ye temutuukirira? Ne Spice. Egola basenga w'abaana abato. Spice Diana oli muyimbi munnange mbadde simanyi idea eyo nti ogirina. Neze sister Spice yekka. Buli muyimbi wama muli baana ba ghetto. Minister yenna kyali. Government opposition side omusumba kinoomu njagala buyambi nga 17 onangu mpe buna engoye emmere njagala ekifunso okusomeseza abavuka nze government anga nti buli mwezi mfulumya abaana batunga abaana abazanya film abaana abeditinga abaana abayimba babola tugenda kubasitula. Government of Uganda stand up tubali mu challenging nsaba Jenosali Musale tuna projects eza snacks ezokulunda okwekulakulanya nga bavubuka tusituke tugane kulwanaganya naffe tetuli mu balwanyisa waba twagala kwekulakulanya namala ku street emyaka 2 nenewerera sawa zino ndowooza nti nze abavubuka nyinso bakyusanga nange mbayambi totaddemu bya politics ate saagala politics ndi musajja mulwanirizi wa ggwanga Uganda. Mama Uganda yandabirira emyaka 2 nga siri naho mama andabira okuva ku myaka 12 amperedde nyina degree nyina diploma byonna byenkola ne TV jengero tandika manyige. Mama Uganda gwe nkuma empisa n'obuwangwa mu Uganda ensonga kindi mu video went abavubuka tusituke tukulakulane. The government of Uganda tuve mu byokubanga tugenda balwanyisa nyino balwanyisa kino buli mukulembeze eyesimbyo tuwulira oluyimba lwoli mu video shoot go tugambye nti oluyimba bayita owomerera lwaki muyina empalana ne John Black? Ebyo John Black naye John Black kyenyinza okumugamba kiri ekintu kimu okwogera nnyo ku John Black empalana eyo eriyo tetulina nnyo empalana y'amaanyi but tuyina ndowooza omu yayitira mu kifaananyi kya munne n'akola atya nabba munne. John Black nze nyina oluyimba lwe nnyinza okukuwa lwe nafunga 2014 nga John Black akyalina rap oluyimba olwo nga lulimu Tony muli bakabi nnyo byonna biwola oli bakabi nnyo muli bakabi Tony oluyimba olwakubye ddala. Then after that song of promoting nga gwamuguza oba yakuba oluyimba lwange lwe nafulumya akosa Tony yenga bumuwulira. Then nze nakosa muliba oluyimba lwa shooting bwana Tutor 2014 mbuuza kyembuuza oluyimba lwaki kyenjagala ojeyo oluyimba olwendi mu kushootinga yagamba nti nayimbira mu version olwokuba nti nakola ne TON. Yes. Nti ate eddoboozi lyegala kukola ki nti linga erifaanagana nze namugamba bwe namusinkana ewa TON yakola oluyimba olwo akimanyi nti ffe tetunoonya kyakulya mu music. We know music. Yayinza okuba nga ye that is the only way talent yayina naye ffe gye tulaga oba abayimbi aba Uganda ffe gye tulaga talent nnene. Mwenna lwaki abayimbi abasinga okujja mugeegenya bannammwe? Tetugeegenya. Wabeerawo abayimbi ba copycat sindi yakyogera naawulira wansi abaana bowansi mu ghetto balina music. So olwokuba nti abaana bwe babeera bayayaana okunoonya okubaawo batukirira abantu bano bawuliriramu. So abamu ne bayita ennyimba zaabwe naye bw'oba onoonyereza ensigo eba wansi. Abayimbi ba Uganda tuyingire mu battle. If you know music compete with music.
don't copy the style, don't copy the voice. So limbo nsaba ngenda tutabaito womerera ti oyini yalukola nenjagala kulaga nti music tumusobola ate very soon tubawe ekintu ekirungi music tugenda mutwalira kati ka butuma kibowereza Johnny Black anywere katona yamwa chance ye nafuuka artist amanyiye bwakuto bwabanga obuddewe yalaba ngo bwa artist wadde bukomo bwano bagwa fika tugere masa bachandwala music masa neze chinzo mugamba tatya anywere competition ebera yo kwegamba waze kumurwanyisa sigera murwanyisa because siri level siri level Johnny Black ne market